Tukwalirizaako nnyo mukwano gwaffe wonna w'osinza okuba nga ate otulaba. Olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 9. Tuli mu mwezi ogwokutaano, tuli mu mwaka 2024. Weebale nnyo okutulaba, weebale nnyo okutwekuumirako. Wano we tuli ku Salama Road Makindye, era nga tuli ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Tuli mu Ssaabagabo wano kyemmanyi. Ssaabagabo Makindye West. Tuli mu Makindye West wa Alan Sewanyana. We tuli. Weebale nnyo okutulaba n'okutwekuumirako. Channel ziri 2. Tulina Flex Media Official, tulina ne Big Brother Uganda. Olunaku olwo tugenda kwogera ensonga nnyingi nnyo. Sirinzeka, ndi ne muganda wange ye Big Brother Jamal Wenakaseke kakweyanjulire akubuulire 2026 anajjayo kaadi oba ebyo jasi yabikomya oba mu bakalulu yawummula. Mbaliriza muli mutya basebo ne banyabo gye musinze okubanga mutulaba yonna abali ku mikutu egy'enjawulo abatugoberera ku Big Brother Uganda abatugoberera ku Flex Media Official mwebale. Ndowooza ekintu kyaffe kino tulina engeri gye tukitwala mu sifa abali awo nti oba naye munnange mwebale abantu balina engeri gye bakusubscribinga balina engeri gye bakwagala n'ogamba nange batandise okunjagala kale mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu ebitambula ekituleeta wano si lwakuba tulina nnyo olugambo atuba tunyumyamukko nammwe tubabuulire nti kino kiribwa kino bwe kinga tukubaganya ebirowoozo oyogedde ku bintu by'okwesimbawo ntisobola nze kuva ku kwesimbawo lwakuba ekifo kye sitanayatula. Oyinza okujja Kampala Central. Nakaseke. Ate waffe. Oyinza ogamba luli bakunyaga. Kampala Central mwe mumanyi Makindye. Kampala Central akyali awo dawulidde gundi ayagala kuddamu avuganyeeko omugole. Simanyi yavudde mwane muno. Chairman Nyanzi. Ate ayagala kujja ku bwa road mayor. Kale bingi naye katulinde 2026. Akalulu kakyali naye nyina we nalabye ono wa Jema. Basalirwa. Bamujje ku ntebe anti waliwo yewanise wali nti president. Bamujjeko nti afuze nnyo emyaka 15. Bamusegukuludde. Jema naye yisaawo. Ate lwaki? Ali bitandika bityo. By the way, ye badde n'ababaka bameka so basalirwa yekka. Eyinayo mulala mu parliament. Eyinayo mulala. Waliwo ekibiina kyotagoberera nnyo alwokuba we yava mu kulembeze wa. Yavaayo. Baamuyambako buli kimu naye n'atandika okugiraagira nti ajja kudda 2026. Abantu bampuuga abo. Ebintu bingi bitambula sula. Naye nga ekikulu ennyo nnyo ekikutte intaneti kya Alien Skin ne Weasel. Twakikonyeeko eggulo naye Alien Skin ne Weasel gakyali mawulire kwegamba si malungi. Buli omu akireeta mu perspective ye nga ffe tugenda okuwa endowooza yaffe oba oli awo naawe omanye. Ekisookera ddala Alien Skin ng'omuyimbi president wa Fangoni Forest ky'olina okusooka okumanya gwandaba naawe muganda wange Sula Alien alina command era nti mu kubeera ne command nze kye yakoze kimu ekyansanyusizza Weasel katubuyita obusolosolo bwe yakoze Alien yasigaddewo nga ali bw'ati ng'amutunuulira nga yeewuunya bwewuunya ekituufu kye akimye ki anjagaza ki ayagala ki nga face expression ye eraga akimye ki ayagala ki onaani ani amutumye okitegeera ngamba ki kubanga terukeerangako ku matya nga bamukwano n'oli terukeerangako ku matya nga tulina we tuwulidde wonna by coincidence n'ogamba nti Alien alwanye ne Weasel oba Alien akubidde Weasel oba Alien babaddeko ne Weasel okitegeera kitegeeza kyekireera kyennakoonyeeko ne kugamba nti nno muganda waffe Weasel ali mu depression. Omanyi abantu abasinga tebamanyi depression ali wakati mu kubeera nga yasoberwa era wakyogeddeko nti okuvira ddala radio yafa Weasel talina wantu we yali agambe nti kati wano actually nga bw'ogambe nti bannayuganda twagaana Weasel nze mulaba ng'omuyimbi omulabanga bulabi mulaba ng'omuyimbi sijja kugamba nti wakitoga nti Weasel muyimbi okumulaba nga nkyamulabira mu kiri ekifaananyi kya radio ne Weasel kyentegeeza andi kati ye depression nyo omusajja gye mumuteekako tukize radio yafa
kati waba yafa ennyimba Wizzo waba agenza ennyimba asobola oyimba Bread and Butter ledi abeerawo era takyaziyimba ayimba zino ezize nazi alina zaakuba alina wagenda mubala alina zaakuba Wizzo simulanko ng'ayimba wantu bonna kuva radio ya Kamili watera okubeera akuba yakubako ekkolole yonna mulabako Palaso watera okubeera akuba like bamuyita n'akuba ng'omuyimbi namulaba ne Jose Masaka ku kintu lwaki ya promota tebamulanga namulaba Masaka ku kintu kya gundi ng'akuba ekyani ekya General Mohozi ye Masaka yes yayimba okitegeera si bapromota bamwagala ati lwaki tebamutegeka bapromota ne bapresenters ne ba music critic bebasinza okusula Wizzo mu depression twogera ebya music critic Wizzo kwetumukuba presenter teri presenter atakuba luyimba lwa Wizzo kubanga bwe yagala ziri mmeke eza Wizzo ng'ojjeko twogera ku Wizzo tuba twogera ku radio ekyali good life mucyo kuba Moses agenda okufa nga ayagala kweyawula akoze na Angel Music anti olwaleero ng'obudde ku kya Angel Music era Wizzo bw'aba atambuza good life ekyali y'amaanyi nga bwe yali tekyali y'amaanyi kiki ekyetedde Wizzo okwekyawa kubanga Wizzo amazima yeekyaye okwekyawa ebintu biringa bibiri life gye yalimu ne radio si eyaleero nti consideration gye baali bamuconsideringamu ng'omuyimbi gye baali bamuconsideringamu nga star tebikyaliwo awo olwaleero bwe yabadde agenda yabadde n'abantu laavuuka nga basatu ng'ali ku fangoni luli yabanga n'eggaali ye ey'abantu nga mu kubeera n'eggaali ey'abantu abaana ba timu Radio and Wizzo baali waggulu mu kizu badde likyabo obudde kwekyate nga bambala ng'emmotoka bavuga zeezo kitegeera naye kati twalabitunudde abavubuka era bano abanoonya ekikumi okubeerawo obulamu ne bayiyayiza ku muyimbi abakolereza sigala omuyimbi ali depressed omuyimbi atalinaamu ssente omuyimbi atalinaamu kiddako njagala nkutegeeze nti lwaki njiyita depression eri ku muganda waffe Wizzo era nti yeetaaga era yaddukidde wa Alien Skin yebadde alina okumuyamba essaawa zino ekyo ekibuuzo nti lwaki yagenze wa Alien Skin nze naawe kubanga sinnaba kukizuula sinnaba na kukitegeera lwaki sinnamanya na lwaki kubanga nze I'm very sure ne Alien Skin yennyini tamanyi lwaki Wizzo yagenze nga bw'akola bw'ati bw'abeera bw'amwekubako bw'amuwa ekifuba bw'akola atyo kitegeera ng'obudde mu byaki emabega wonna ba music critic obukosi abantu bazze ne media buli emwe Mayanja family si nnyangu era yo bagitya okitegeera besides nga bo sibe bali awo ab'empisa ennungi ennyo naye lwaki okyogera mu perspective y'empisa kati yetere mu kyempisa tebalina mpisa Palaso talina mpisa Kamili yakuvumyeko takuvumanga ojja ofuna omukisa akuvumeko anti kisizira nange mali nakye mukozi alyo kanvume ojja kubanga nze baavumyeko bibaŋŋamba balina okuba nga balina kye bamukoze anti balina okuba nga balina kye bamukoze bayibe Chameleone si muntu mukyamu kaze gakuweeko ko history ya Chameleone wuliriza nga nonakubulya history ya Chameleone nga yo family ya Mayanja family nti gule napo bayimbi bonna abasinga ye family ekyasoza okuvamu talent eziri solid nakugambye nti nze bonna si mikwano gyange naye nze nyinamu omusajja omu gwe nzikiriza nti ono omusajja wanjawulo omu ku balala omanyika nkubulire amazima bannayuganda tebagaagala naye Palaso wanjawulo ku Mayanja family oba oyagala oba teyagala nze Alien Skin mwagala naye Palaso ate kyali wange nze Clever gye gwe njagala twogera ku Mayanja family ate kiki mpozi naye Mayanja family kale whatever wajotegako kale kale wuliriza oboola Alien tokonjera oboola omwana wa bendi Alien Skin nze ekintu yakoze ekintu nenga naye wabeera gweoyinza obutakikola muganda wo Wizzo ne Palaso ni muto Wizzo ye muto muganda wo omukulu kye yakola otegedde Palaso kye yakola Wizzo ye muto Palaso ye muto I stand to be collected by the way bantu abambuzabuza mu myaka gyabwe simanyi ani mukulu abwani muto naye ndoza yali asembayo Wizzo ye mukulu Wizzo ye mukulu Palaso yaddako awo kakati nga mu butuufu nga omuntu gwogenzeeko plus Kamili awuzana mu 5 mpozi Kamili yagenda mu 5 birthday gye celebrate bakubya birthday waliwo 10 lye batabala ebyokuzingama
Dokita nawe ali myaka. Waliwo 10 kali ndoleka nkubi abayimbi bonna abayimbi ba Uganda. Jjako emyaka 10 ku myaka gyabwe gye bagamba public. Najja principal. Gwe jjako emyaka 10. Olabe. Kaleranze kukonjera abantu. Choka mtu wagamba nti awezi myaka 45. Mama nze. Tuli celebratinga myaka 45. Abba bala ira yakiisa n'agamba agenda kutwala emyaka 5 nga ta celebrating na birthday. Ayina ensonga lwaki. Kitegera 45 years ezakamiri kati bala awo Palaso wabanga Wizo wabanga yaddaka awo kitako wabanga ali mwana munja. Ani? Wizo chogamba ziwezezaana. Abantu bakulu. Kamilioni mukulu, Wizo mukulu, Palaso bakulu. Basuka emyaka 4. Nedda Palaso kyali muto. Mmeka? Omali asatu mukaaga, asatu mu 5. Palaso kyali muto. Boyo akyali muto, akyali. Kozi goliwa nnyo wa Palaso. Kati wuliri. Kyokka ndo by the kasonga kubeka ekintu ekiri fane. Wakimanyi weekend bagamba mbu Alien Skin yakubye munna mawulire. Naye okuva yamukuba noonyeza video ekyabuzi. Nenabyo omuwala amuyita Evelyn Mike ono akola ku Spark ku Macha ne ku Galaxy. Wajjeko story eyo ng'agamba nti Alien yamukubidde babaddeyo ne zina fest eyo Buloba Forest Park mbu naamukuba naye tunoonya nti video tetugiraba anti kitegeeza amuwaayiriza lwaki mu bantu bonna Alien aba akuba Evelyn Mike bwe badde batalina amukombiranye yonna ate Evelyn akola ku Galaxy eringa management ya Alien amuleka kuteeka ku kintu Alien nti nalabe yawaabye ne final number nenjiraba Evelyn Mike yagenze ku polisi n'awaaba polisi ye Bulenga si buli kimu kyali Alien yakikola ye Bulenga ye Buloba naye nze abantu kyenjagala mbagambe kiri kimu abantu bagezezzaako nnyo okusuula Alien Skin yabalema tugeze tuganye bamuze nga bamukubirako ebintu bingi simanyi yavuma kabaka simanyi yavuma principal simanyi biki okitegeera ebintu bize bingi naye Alien nze mwagala nnyo kuba akyayimiridde ku nnono Alien kati nabino ebyazzawo Wizo okujja okuba nga ze amugwa mu kifuba nakyo bwabanga muntu abakubanga nga just weewe yandibadde reactingirawo kyekisooka kubanga tebagatta na brother we kati mukubanga tebagatta ono mukulu we oba muto we ava ati eri natandika okundaga nti laavunyera nze nkwagala nti musonyiwagane kuki ebbanga lyonna lyetumaze nga oli tavangayo okugamba nti bannange tukyogereko kubanga bangi ababaddewo awo ne bapromota abagezaako kiteekawo nti basonyiwagane bazzeewo enkolagana ne kigaana kati gwe ate mu family eri yennyini buwadde olaba nga kisoboka era kyova olaba nkugamba nti Alien wakati mu kumutunuulira yabadde n'ebibuuzo bingi engeri gyebatatunuliramu Wizo mu kumutunuulira mutunuulidde nga yeebuuza ate n'ekirala ng'agamba ono ali bulungi mu bwongo naye nze kyansanyusiza ku Alien teyali yakitinze ng'omuyimbi yenna omulala ekyoka Alien kati alina erinnya musajja w'amaanyi alina abawagizi abamugoberera abamukkiririzaamu oba oyagala oba toyagala nga kikyotegeera naye kyenamwagaddeko nti yakipinze calm oweda we n'omulaba nga Wizo amwekubako nga tasobola kugamba nti oba akola ekikugamba omuyaayi naye nasobola gaateekawo embeera n'agamba gwe tetukolagana tulina mbeera yonna muganda we yankuba yandabisa yakola bwati ne bwati okitegeera so Alien yakirabyenga omanyi waliwo kyebayita blessing in a disguise kati wakati waliwo emikisa egijja nga naye naawe totegedde ekyo oba oyagala oba toyagala credit yagenze wa Alien Wizo okugenda ewa Alien natandika nga tewali mbeera yonna yali ebaddewo erabiseeko credit eri waani Alien Skin era awo yakawangudde nti obutagoba Wizo wadde nga muganda we yamukuba engumi mu lubuto eri emuziro tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel oyagala kusoma kulambulako oba kutambula na mwagalwawo tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi ate gwe visa yalema Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square Kampala Road Level 4 Room 1 okumanya ebisingawo tukubireko ate so
Kyekiddako mu bulamu bwa Wizzo. Wizzo yeetaaga kuyambibwa sula. Tutandikirewa. Teyeetaaga kusondera ssente, teyeetaaga kuyisa kabbo, teyeetaaga kubeera nga mugoba mu music. Wizzo yeetaaga kubudaabuda. Wizzo muyimbi wa maanyi. Wizzo akyasobola okuyimirirawo nga Wizzo Manizo. Naye problem eriwo era ffe gye twalabawo Wizzo yagaana okwekkiririzaamu nga ye omuntu. Mmwe temumwagala nti. Singa yakeera ku makya ne yekkiririzaamu ng'asobola okufulumya music nga ye omuntu. Temumwagala mumulaga nti yali nnyongeza ya Wizzo. Yali nnyongeza ya Moze Radio. Kye kibonyaabonya kati ani? Wizzo. Public naye akimanyi tekola ki? Naye anyway. Ngojeko nti yes public twandibadde tufuna kako ka sympathy nti kale muganda waafudde senga yaprovingirawo nti yes wadde ready awo afudde wennyini awo I can stand naye yadda mu relaxation na relaxinga nagaba sinzejja bantu te okitegeera n'abeerawo nga lowooza agenda kutambulira ku sympathy y'abantu omwaka ne guyita ogusooka ne guyita ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogwomukaaga tugenda mu myaka 7 kacyanga Moses ready yafa. Naye Wizzo talina nnyo maanyi ge yateekawo nnyo okulaga nti banaye nange mundowoozeko nkyali w'amaanyi. Kyekyo ekizibu kyensinga ennyo gamba abantu nti bwe muba nga muyimba babiri try so much at least okoleyo kakayimba nga ka solo ng'oli wekka public etegeere nti oli ne waba akuvuddeko osobola okustandinga n'oyimba. Kati era obuzibu obugenda okusanga abantu abaana ba Bitusi abo God forbid saagala baawukane leero oba nkya. Naye nabo bagenda kufuna ekizibu kyekimu Moses Radio kye yafuna ne Wizzo nti babamanyidde nti bayimba mu geto basatu okitegeera sirabangako oluyimba lwonna nga Mr. Lee alukoze yekka nga okitegeera nti oba Bobby Lash alukoze yekka oba okitegeera kakubeeko sula ku kintu kya Bitusi. Bitusi ng'abayimbi bayinza okuba wakati mu kujja mu music industry ng'abavubuka abo abasatu bajja balaba ebintu ebize bihappeninga ku jewels ez'enjawulo emabega. Kati nga bo wayinza okuba ekyo kyogambye ekyokuba nti bafulumya oluyimba omu afulumya omulala nga waliwo endagaano. Ffe abagoberezi oba bafaani gye tutamanyi tokkirizibwa kufulumya luyimba ng'oli bw'omu, tokkirizibwa kukola kino ng'oli bw'otyo. Ekyo kisoboka. Abaana b'empagala gye bawangaddemu Ande Music oba manager Ande Mugerwa bwe yali abavaako twasooka ne tuteekawo embeera ne tulowooza bawedde era ne tugamba nti abo tebasobola kudda ngulu lwa Andi. Tewali n'omu yali ayawukanye ku munne bonna bayimba bonna and music agenda mu maaso. Ate Andi yabateekako embeera yali y'amaanyi nnyo kuba nzijukira embeera yali y'amaanyi. Andi yatuyita nga baakamala okwawukana nga wayiseewo weeks zaali 3 n'atuyita ebbala ya Amnesia yali ekyaliwo by then. N'atwanjulira abayimbi abapya yali aleese abayimbi 3 kwaliko Brian Ways kati ayimba kwaliko omulala bamuyita Mwerabidi yali amulasita naye nga kuliko n'abaana Banina Chris omu baye Job Banana ba Chris Banina kati oyo Chris Banina kati nga gwaliise basobole okuba nga ate batwala ekintu kya Ande Events team mu maaso. Naye ndowooza bayimbako Chris Banina yayimbako yabeerako naye ndowooza emyezi nga3 n'alaba nga tebijja kukola n'oli n'addayo yali abeera nnyo bweru oli Guy bamuyita erinnya ndyerabidde kadeni Brian Ways n'asigalawo simanyi oba kati akyalina Ande Events naye gwe baali baleesengadde mu kifo ky'aba Bitusi. Naye bano ba Bitusi ne basigala nga bakuba ekintu kyabwe ne bafuna ne manager abo bamuyita Enoka era kati currently akyali manager waabwe yabakwasaganya manager Enoka oyo era ebintu bye kati yabalimu nnyo ne batambuza kati emyaka gijjo tugenda ndowooza nga 8 kacyanga Andi abavaako kita naye basigadde batambula era kitegeeza nti omuntu yenna alina gwe bw'oba oli tolowooza ate kati nawulira nti beeyawula n'oko yakulanga babigako wali eri baali basula buziga eyo nga basula ku apartment nga balinga era Lydia Liuze baali basula mu Neverland eno nga basula wamu nga bawula Justin Nzigi naye kati kyenategeerako emabegako nti buli omu yeeyawula n'emmotoka buli omu neyeeyawula luli batambulanga mu yali Super Custom yali Regius batambula emmotoka emu naye kati buli omu yagula emmotoka eyiye buli omu alina ennyumba waasula buli omu alina omukazi owuwe kati balina ne bizinesi eyadiweya oba eri Ntindo oba eri Kiwaatule eriko Bitusi oba Jenadiweya so bizinesi zitambula ekyo kirungi. Balina n'ennyumba zaabwe bazimba eno wansi eno waliwo ennyumba z'apansi eziri eyo ku apartment bazimba sayidi za Hoima Road Nansana balinayo amayumba kati olaba kuba waliwo omu gwe ninako info
oyo muwanvu Mr. Lee yakubulira ekyali e Rwanda naye saagala muluma muganda wange oyo ayinza okunnoonya nagamba kikyati tulinamu obutakkaanya naye ebiseera bisinga tuba tetukuba bayimbi tuba tubalaga kiki kale ekiriwo oba oli awo omuntu waba mugezi asobola okwetereza oba si mugezi of course batuvuma batugamba nti ate mwe mutuwa ekyokukola naye nze njagala okulaga ekya B2C oba ne music juwo yonna group yonna eriwo nga esobola okusucceedinga newangaala musooke mulabire ku groups ezibaddewo waliwo bano groups z'abawala ezizza zibeerawo Fagiyo Dream Girls Bob Sessions Blue Threes bazze bangi abawala bazzenga olwaleero ne LJ ya Irene Negundi ne Juliana olwaleero abawala bo ekyabuze eyimiridde okuviira ddala twali tulowooza nti Katalia ne Kando bajja kubeerawo juzi nalaba nga bakola ki ekintu nedda kyayiika baddayo ne Rwanda kyayiika omugaga yabagoba mu apartment omugaga oli omugaga wa SFC gwesagala kwongerako linnya wano yabagamba wemba anti babo baali bagamba tuggyeko kamera mu kisenge ne mu kitanda ziwabajinga ku apartment yaabwe n'abuuza apartment yaani tiyo sebo studio yaani tiyo sebo motoka zaani tiyo sebo music wani wo sebo kati munviire wemba temwagala kukola bye mbagamba yali yabateekako kamera wonna ne mu kisenge mu nyumba mu ddiiro mu compound mu kinaabiro mu ttooyi mu buliri ate nga kamera azikwasaganyiza ku ssimu buli ekigenda mu maaso bwekyo bwe kyetaaga omuntu alina okuteeka ssente ze waalaba kumanyisa omugagga wezi yateeka mu baana abo Katalia ndi Kando yabasetingira obulamu nga buli kimu kibasanga mu nnyumba Katalia ndi Kando naye kasa yabavaamu ekyabawula nti bo kunyooma mugagga anti baatuuka eseera nga baagala kufuna ku sexi naye nga tebalina yebamufunira omugagga yabamutalinga buli wamu ne mutoyi nga yateekayo kamera naye ganka kali bane tetulina privacy biki omugagga nabaga kati privacy for what kiki kyesibawa wakitegeera ng'omuntu yenna oli omuntu aprotectinga business ye ne beekyanga kyangawo nga balowooza omugagga afiirwa oli omusajja bamu ku basajja abasinga ssente muno mu Uganda ate ali mu internal security so time teyeeguya era yabagamba mukole byenjagala we muba temwagala business nze kuba esooka yali atadde mu doza biliyoni nga 5 mwaba abaana apartment zokka mwe yali abatadde ekisaasaawo naye ndowooza byagaana so olaba madengeza okulaga nti naye kati waliwo abapya Warafiki waliwo Warafiki anti nabo singa bagezi bandabidde oba ne management erabire ku zino ezize zibeerawo kubanga si baba no Warafiki tajja kukola ensonga lwaki nti bakyatambulira mu notisi za Blue Threes ez'abali basindi Jackie Lilian kyobula n'obo balaba nga bazze nabalabako ku skies enaggulu awo baserabidde nga bazze okuyima naye nga bayambala buli obugoye obumasamasa obwa Blue Threes edda n'ennyimba neneetooloola amazina okwegira nga bonna mu ngodi ebyo byavaawo kati bali mu notisi za jasula kuba nti abalimu ate era yali mu ba Blue Threes abo mu kubatandika kati yakyalina eri enkola enkadde but Steve Jin is a very guy ali good mulungi nnyo okunechalinga talents naye kati waliwo wala banagamba yakyalina kiri eri nti akyasobola okukikomyawo n'akiguza abantu ate ovi kati awo twavaawo okitegeera naye kati basabire music waabwe agende mu maaso baba bayisooka balungi balina face ennungi balina emibiri emirungi so music yekayika promotion wise zonna muno mu Uganda ez'abayimbi ze tulina erabakaawo bano abaana baabwe era bano abaana bali Mmengo wano abayimbako ne sandiganye naye nze ekirooto kyo ate era nabo byalimu omugagga bali bamuyita oba wazekifulanka tuyinza okunenya abayimbi bano naye n'abagagga bano oba nabo balina embeera gye bateekawo bali bamuyita ani Fulanka yali afunye basitelooko abo erinnya ndyerabire naye nga I think it was Fulanka so kati era byebyo omanyi abaana abo baali bafiiridde eri ku ekyo gye twali tukola ku ssuubi ojjukira emmotoka we baatomeza emmotoka ekizimbe baali bafudde naye kati ekyo si y'ensonga anyway abaana abo manyi gurupu za Uganda ennaku zino
abantu bagala batekemu nnyo ssente batunde emibiri okusinga music. Bagamba tuyinza okunenya abayimbi tulabira abagagga babateekamu ssente era abagagga nga balina embeera gye bateekawo omuyimbi n'atuuka kati nga olaba wogambye wabano yabateekamu bano bagundi bakataliya nti omugagga n'atuuka ku mbeera ng'alemesa bulemesa ebiseera ebisinga abagagga basaba ekya Julayina kati mu kusaba ekya Julayina abalamu n'agamba ani yateeka ssente nti nze ani yakolera kino nti nze nakuleeta nti ABCD naye neyeerabira nti talenti y'omwana ono wadde obadde ogitaddemu ensimbi already she is talented ye nga ye kati bw'otandika okubala eby'essente kubanga atandika okubala abantu omanyi obuzibu buva buli wamu omugagga agenda n'ava gy'avudde n'akuba ddiiru ya ssente n'anoonya ssente ze waziteeka nga talabawo n'atandika zinvestinga mu music. Era kuwa example olwo omugagga wano yajja tagala kumwogera linnya lye kankozesa erya kanso n'amanaging omuwala bamuyita Flona omumanyi ne bakola ne kampani bagiyita CRK Planet ng'erima kindi awo ng'okkirira ku gundi ku madirisa ne bakola awo buli kimu ne bakola ne online radio ne bakola TV ne bakola biki nateekamu ssente nnyingi ne bazimba wali ekabuusu ku Tavern Woods biki muwulyako bwe yatwalako n'abapresenta bamwe Dubai n'akola ekintu nga kyamaanyi nga mulimu ssente biliyoni nga namba basekita Williams abwe baalyanga ssente saafuna mukisa kuzirya sekita Williams kwaliko Miles Lwamiti kwaliko ono Bate Wabukedde kwaliko baana baali bangi nnyo kati nga bafunye contract ya kutraininga baana kutraininga Flona tekyabadaza ku Masaka Road Kiwawu ku Mityana Road Busunjo Baka Mende Kohima Road Bombo Road Gayaza Busiika Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulani z'amayumba Senjale bebokka abakulakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi. Flona Sebo ng'agenda ne Dubai ng'agenda ne kanso oyo ne basula eri mu zigundi bo bano basekita Williams baani nga basigadde no wansi yena omugagga n'ayambuka ne maali n'omuyimbi ne bagenda ne bateesa ku project alino enkeera omuwala najja nga yeebwala yasooka no bagamba embwe nga muntu n'olira buuza nasuze ne kanso nasimwagala wallahi bila kino byokugamba bitona nga sasuze na kanso nze yasuze bye nange n'ensula byange kati nze kimanyi kyemulowooza bami okitegeera embozi ya Flona oginyito twogera ku bagagga bateeka ssente mu bayimbi naye nga bazze ku nafu ya talenti zaabwe nze ndabye abagagga bangi abazze nga bateeka ssente mu bayimbi naye nga talenti like kalingera kuwa example endala nindako nga tonna bagenda wano omugagga oyo kanso baali bayita kanso era nakati kanso si yali omugagga wa Tavern Woods era yoyo gweyogera omugagga oyo olowooza ki ekyatuukawo ne baawukana ne Flona anti kati ekizibu kiri nti kanso yali asuubira bingi ani kanso kuba omuwala music yamuyimba wadde ya promoting we yakola atya naye waliwo omuntu gwa promoting anaagaana naye Flona yakola ki yali atambudde bulungi nnyo bagatika ebintu bibiri yayagala promoting omukazi apromotinge n'omuyimbi ebyo bintu ebisobola okukola wano music industry anti kati kitegeeza kati awo ekizibu tukiteeke ku bagagga anti ekyo nkugambye nti abagagga bonna abazinga bateeka ssente mu music industry tebali professional okuteekamu ssente yajja n'alaba akawala akalungi n'agamba kano nsobola kateekamu ssente ne kanyimba ne kafuuka akakabi kati akawala katuuka ekiseera ne kafuusa akakabi nga kaagala okufuna level yaako kati geze n'agala ajja kati Flona n'atuuka ekiseera sigamba nti kituufu n'atuuka ekiseera n'agamba ayagala kufuna omuvubuka nga Christopher muyimbi bunne vibe zijja kuba zikola ki zitambula kati omugagga n'anyiiga n'agamba lwaki at least naye Katonda nsasukamu abagagga abamu basibu kati kankuweyo example endala kati nze kankuweyo example waliwo era kampani endala gye baggulawo oba wagiwulirako nga bagita Platinum Avenue era ne baleeta Selector Williams abo by then manager Lodge oyo akati amanaginga Spice Dana ye yali nnyo omusaale nga yakuba by the Lodge oyo alina art era yakubanga ebipande ebya Platinum Avenues waliko erukuli era n'ebigambo ebyo nga yabiwandiika biki era nze omulundi gwange kulaba Lodge namulabire ku Platinum Avenue okitegeera nga atandise okuyiriba nabo naye era munange era byaliwo ebityo omugagga ali bweru ataddewo wano ba Selector Williams
amanaginzeko kuona omuwala yayimba Kasengeja yani Monica Abasiita simanyi balese ba Flavia Mawaji babiki bani byonna amaliriza sente bataddemu sente mpitirivu nnyo juzi bankubirako mwaka oguwedde bankubira bangamba ebyuma babitunda kati eno kupata mbona video nga bava baddawo wansi okutudde mu sitaawo manager gwe bali bataddewo nankubira nangamba sula olinaye mutasobola okutugulako bino ebyuma tubikooye ebyuma byali bya bbeeyi bagula ebyuma babijja taki nga bagala kukola video z'abayimbi bagula zino screen zino zogira board yo nekola kyokola ki kyoyagala bayina zino zikamera ze basiba muno nekwata video kati byonna binanga babiguze bigenda kufiira awo wansi ku Freedom City nga bagala ko bitunda ninge nangamba noonyo omugaga nange nentambulako nengamba kati nze noonyanyiza siri mu eyo field nagezaako nenoonya abagaga abayinza okubigula naye nga nabo bala ati kati ziri kamera bazigula emyaka 5 egiise kati waliwo ebyuma ebipya naye tekinologi abeera akula kati bali awo batudde n'ebyuma bya wiririvu sound omulungi bazimba studio ne baleeta producer bamuyita Nico Pan Beat ne bamuteekaawo nga yabakolera music ne bayita n'oyo John oyo era John okufuuka owakabi yatandikira ku Platinum Avenue John Pulo oyo munnaye ebintu era byagotana webityo nga babirimu tebabitegeera so abantu bangi abazze bateeka music mu naye tebamanyi katulusi baba naye nga omuntu asobola okujja n'akawumbi nalowooza nti sente ze zikola akawumbi bakalya sente mu ndongo akawumbi bakalya kyobalaba era ne mu music ne mu media muno mwennyini nti media mulimu abantu gwe ng'olowooza bw'ona omumitwala 5 bakakadde agenda kuyisizaawo oluyimbi ekyali ekyo music okupromotingibwa ekisooka mu abayimbi sooka obeere n'empisa era ekyokubiri soko abantu tobayisaamu maaso bananga abayimbi bayisa abantu babayisaamu amaaso yasobola okuba oyina erinnya lyofunye notandika okuyisa abantu ate bano abantu boyisaamu amaaso bebo abantu b'olinnyirako baba walinnyirako okubeera ng'otuuka n'ofuuka ekyo ky'oli kyova olaba nti omuntu ajja n'ateekawo akawumbi ka ssente abaana ne bakalya bonna ne kagwawo ng'omuyimbi tapromotingi kyova olaba nze njagala nnyo okwebaza Jeff oyo mulaba teyasoma nnyo ayinza kuba ne senior 40 yagimalaako naye Jeff amanyi kye bayita promotion strategies amanyi waateeka ssente n'eki ekigenda okuvaamu Shiba oyo omulabo oyo yamufunira nga Shiba akayimba ice cream biki najja n'amufuna wakitenga munga yali amanaginzeeko Chameleon amanaginzeeko Radiant Weasel uyo Palaso Shiba biki kati nga managerial skills aziyina weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 7593 ne noti 75559593 Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. okitegeera nga Jeff asobola okukwata essimu n'akubira Jamal nsindise omwana awo aleeta oluyimba lwa Shiba okitegeera nga ye amanyi abantu abatuufu ab'okkubira kati obuzibu buno lwaki abayimbi bateekamu ssente ate ne zivaayo ate abayimbi ne babonoonera talenti zaabwe nti ye abatamanyi ajja n'afuna bano abawujja obunyama namugamba kati bwe tugenda ku radio ne tufunayo katugeze mukama waffe DJ Wilbo Wakabi kati bwe tugenda ku likodi eyo DJ Wilbo oyo omulaba okkuba oluyimba lwo sooka omuwe miliyoni 5 ajjadde okuba alufiireko natamanyi nti ye Wilbo alaba n'akuba oluyimba n'oba tomuwadde ssente ajja kulukuba kubanga ye akonsideringa kintu kiki kirungi kati ekyabantu kye batamanyi ate ye Jeff kye yategeera n'amanya nti kati ekitegeeza abantu bano bakuba feeling tebakuba okuba bali excited to bawadde ssente okitegeera akuba kintu kyawulira nti kijja kutunda omuntu asobola newo watu mwadde ssente nga yasobola picking olumalaga kandukube n'akuba Shiba n'ayingira ku namba mu countdown naye ate ng'ekirupu kyalina okuwadde 10 nga talina nga ne Shiba osanga talina na nnyamba ya Wilba nti bakommunicatinga okitegeera so abantu abasinga bagala okuteeka ssente mu music industry kintu kimu kye mulina okukola sooka gwe kennyini obeera kuteekamu ssente sooka okole survey omanyi baani beesobola otuukikako
bani abakwasaganya ensonga abantu abasinga batomera eyo najja nafuna buloka naka asya nze nkutwala ku Bukedde okuba music wo ne kati omanya abasajja abo okubasanga si bangu tujja bawa $5,000,000 n'asayininga cheeke omwana n'atwalayo kati yolugenda ku Bukedde nga bagamba omuyimbi wange be muyise mu week emu omugagga alabe amuyisa mu week emu nga bawayo akakadde ye $1,000,000 nyanga azizza wano kati yenga ajja akwata video omugagga olowooza Bukedde bakuzannya ninga jase bibeera byakaseera ekisooka okupromotinga omuyimbi olina okucreatingawo that friendship ebagatta wabaawo bond okitegera friendship bond eyo nga mutufu omuntu n'oba tomuwedde ssente naye nga mulina enkolagana ennungi musooke abayimbi bonna by the way naddala upcoming amalala mugajje mu ndongo musooke omanye nti kati sula wange akola ku leediyo eno naye mukwano gwange kyali wange omukubirako okokasimu manyi nti Jamaalu wenamukubira kasimu alina engeri gy'ayinza okungattako okitegeera naye kale kizibu bagenda ne beefuula wakabi ate ne beerabira nti ate sula ya making yagenda okumakinga yagenda okufuula kiki ky'oli bwenga ggwawo mu mwaka nga gumu ojjaba oyise mu sula oyise mu Jamaalu oyise mu Wiriba oyise okitegeera at the end of the day nga ofuuse wakabi okitegeera anyway ebyo webine nga embozi yabadde Alien Skin lwakuba nti ne Wizo bonna bayimbi tulaba engeri gye baawukanamu abagaga engeri gye bateekamu essente ne baawukana abagaga engeri gye banoonyamu obufumbo kuba mulimu abagaga abajja nga anoonya muwala mufumbo ng'ate sita era nange mbamanyi lwakuba nti ebiseera ebisingira ekyo kibeera tekikola nnyo kati ngera kuwa manyi nze njagala nnyo giving a living example olwo omugagga nga ali munyonyi awo bamuyita Sami like kale kamujjukire bulungi yaleeta omuyimbi bamuyita Molini Kabasiita nga bayimbira eyo gaba eyo ku mazzi era omugagga oli nga bano omuyimbi tumulabanga kifaananyi ky'omuyimbi naye ng'ate mukazi we Molini Kabasiita oyo yanyimba akasengejja yali mukazi w'oli omusajja we bamuyita mugagga no w'amaanyi nawulira w'amaanyi nnyo alina n'abamukuuma bamuyita Sami kuba Sami alinnya kyeddala balina bakola ne Waterfront Beach eyo okitegeera wa Waterfront Beach naye kati ekikyasuula nti yayagala akwasaganye bingi okitegeera alina Molini Kabasiita ng'omwagalwa ate n'ayagala ng'omuyimbi kati omuyimbi wagenda e Masaka okuyimba oli ludda waayo togendayo ogenda nani togendayo nkwagala wano waka kuli mu kitanda kati ebyo omuyimbi n'abeera ng'ali frustrated ebintu ne bimutama okitegeera so either ekiddako omuyimbi alina kusalawo asigale ewaka oba asigale ku mulimu kyobala ebiseera ebisinga abantu lwaki era abantu boolaba nga bapromotinga abayimbi nga tebabaagadde abo abantu bali professional example nga Jeff wa promotinga Shiba oyo ninga teyeebaka naye ensonga ki Shiba n'olunaku olwaleero w'amaanyi manager Lojja apromotinze Spice Nana kubanga teyeebaka naye ensonga ki leero Spice w'amaanyi okitegeera senga Lojja yali yeebaka ne Spice naye kati ebintu byakyukamu kwali otuuka ekiseera nga n'okola vidiyo oli omusajja akwateko Spice mu kiwato gwe kikunyiza kubanga aba akutte mukazi wo mu kiwato okitegeera so mu mbeera yonna abayimbi baba baagala okubeera professional baawule omukwano ogw'omu kisenge ne talenti y'omuyimbi okitegeera tinalabe Flona akomyewo bagezaako kumubuuza ebyo bya kanso awulira nga ali so emotional akaaba n'okukaaba naye nga oli yalinga ayagala mubimbuuzeeko mumbuuze mweyagala temweyagala ate Flona kati atandise akuze kati akuze alabedera ng'obudde bwe yayonona ne ssente senga ali wala kubanga oyo muwala ali talented very talented okitegeera esooka alina beauty mulungi ayogera bulungi so Flona kayina empisa bintu byonna ebitunda omuntu yali abiyina mulimu abawala abayimbi batayagala kumanya toka ayimba bubi tayina mpisa ng'ayimba bubi naye nga tayagala nakumanya namu abasobola omuyambako naye Flona kayina empisa naye omanyi toyinza kudda ku side emu oyinza okugamba oba nekino ekya kanso nakyo yamushapinga naye well and good wano waali olwaliro Flona kati atandise okwerabanga ye naga nti kati yes nakubeera tewagenda mukola talina kyagenda kufunamu asobola okukikuba kyasobola lwaki luli Flona bamugulanga emiliyoni ebbiri ani amugula ngali ne kanso nedda bambi nedda kyekugamba nti ogerawo mu experience era kimanyi ezimu sente bazigula bamugulanga emiliyoni nedda
Nedda mbiganye. Flona talina yayimbira ku bukadde busatu wadde obubiri. Obukadde obubiri. Nedda. Kasi nazigoba. Nedda. Bagobanga sente management. Gala uze Selector Williams. Buzo Selector Williams. Maze. Omaze. Umaze bibyo ngamba kati. Ati Flona bamugoba. Yani. Flona yayimba kisere bazigobanga. Sigaza Flona. Olwalero Flona asobola akumanya nti owa million ngikolera. Wale. Nebili azikolera. Kati bibyo Natana agakolera. Yabutukole. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde yandiyagadde omwana w'okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 3 mwenda nei noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.